Kaka Spark 2561 kushano yaffe era ng'olunaku olwaleero tuli wano ku Victoria New Club Kireka esangibwa Kireka ng'olunaku olwaleero bategese Baza Baza yakujaji ofuna ibadde binkingana ku social media okwo nga bwenna musala ekigambo kati oba oyagala okumanya ekiri wakati oba Baza Mukisa kyagatta ne Baza Baza wandibadde oyitira wano Victoria Club Kireka twekwata bulungi nnyo tugenda kuba tubikutuusaako byonna nga ebigenda okubeera okuva wano ku Victoria Club Kireka alebo tontobe agency yatwadde mu ssente olabika ati ne Baza Baza tukukutuusaako sigale nze Jaismay twebuumireko tuli live tuli live show egenda okusinga obunene omwaka guno egenda kubeerawo olugogo nga ya comedy sijaga nti egenda okusinga okubeera ennene mu byonna egenda okusinga obunene mu comedy egenda kuba ya Bizonto emyaka mingi comedy tumukoze mu biti ebyenjawulo tumukoze ku radio tumukoze ku TV tumukoze ku stage kali bw'oba obuuza ekyo nteeka okuba nga nkoledde emyaka egisukka mu 10 muna olumu tuba netwagala bafaani nga batuli bubi nga tugamba kiki kye muyinza okutuwaayo ekisinga okutuwawaka ono wagwe tutasasulidde mutukubeyoko ku show naffe yetukola ntugamba ntiwebwe twebalabalamu natugamba lwate tubafiisizawo kakadde nga 11 Novemba netubawamuko olaba noona ekivulu lwakisumya ekitambiro mu city the singing fools yes ndabye posta ngerika abayimbi bangi ani abategekera seno babasiponsa sire bali awo kibendabyeku ate nga abayimbi abo betaaga sente abantu bonna amagezi ge tulina okubawa buli omu ayiga okwetegekera show ye muve mu byagundi yannyambyeko mujja kukola n'abantu mweroge mulwane mukole byonna tiketi zameka emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP emeza milioni 2 zokka tusooka Lugogo mu showground multipurpose hall nga 11 tugende Mukono Summer Gardens nga 12 tugende Kasangati ku Afro nga 13 eno yaffe engaffe ne bakomediani bangi mu Uganda naye wetuli tukola omwogezi waffe ow'ekyama wuuno yakirero yatera otambula n'ekigambo kyaffe ekisembayo mwebale kutuwa ekisooka tubayita ku konsati yaffe bagita konsati bagiyita kira kyonna kyogituuma omujje mu kitambiro mu site ekigambo kyaffe ekisembayo ebyabo okuva nga ennaku z'omwezi lumu omwezi gw'omunaana natandika okutegeka waaka wa shene buli lunaku muwaayo obudde bwa dakiika 45 abagenyi abakulu bagambye mukiiko muje no Bizonto bibakowodde muje no Sabazonto bagamba nga 11 tuli Lugogawo nga 12 abange otugenda Mukono 13 ate tuli Kasangati abange ekyo ekibuuzo kyoli ku bagenyi baffe kyalugezigeza abange osigenda kiddamu
nawo ansa kale twesonyiwe bambi I'm sexy. Yeah, I feel that pepper. African chocolate skin. I don't want to let them I understand she don't know. So yagala na kuzina ndomo. Yagala mdige ndomo. She don't know today. Baby, don't tell me. When you call her not a cloning, baby, that I'm with you, but I want someone who can understand. If you understand, you will give me time. Mudra sala waneno ogambota Mudra kubatira bakakosa kutuka Kakosajwa gamba Mudra livayo tuba semula kuagira nyuma kulaba toto things agwan ala gamba kuagira Uganda music everything agwana nice livayo yes Mudra the viral mugujjako waneno ku show ya Baza Baza eri wano Kireka. Thank you for supporting Baza Baza. First reason lwaki ozza supporting Baza Baza because concert zizenga nyingi nazibawo abambali tukulaba obaddenga mu nkukutu I just started feeling nyongya performance era first reason lwaki na ozza supporting Baza Baza here for the intent why it be about young generation next to the generation next money and of course we have some misunderstanding Mumani ngayo muntu personally tried to support him basically and my management had to do me like chiyamba chineno waliwo fake waliwo abayimba bamwe bagamba nti bakikola to pretend because the fellow musicians naye golaga nti obumanyi ng'omuntu when I pretend what do I say because at the end of the day it's my energy it's my energy. So I believe it's not pretense. N'abalala bayambye babatukiriza obuvunanyizibwa because yajuze n'okolera munongo yagaba kikolera enkyala. That's what I believe. Mudra mwaka gugwako awards nyingi zize high people awards zako. Do you believe in awards? Ngera we nagamba first time tabiddamu naye byebyo zonna tibakize just we think for the money. It's not about utumanya oba waki. Nenga nazo za kabira good motivation but we think for the money. I man work for the money. Na money no komyana. Baba kulia fulumiza oluyimba mu instrumento ya amapiano nga emabega kawo ya vayo na aluvumirira mu Uganda. Tena ngeri je jamwe no instrumento tujirekera ba South Africa. And why did you get a song from Mudra instrumento? Olowooza teyakola kyali kirungi because then ayina ennyimba kati bbiri the same instrument. Yeah, challenge is okay man. You set up a challenge and challenge it. I believe it's okay for him. Of course he's a big man, you know what he do. Arudemu mundongo banga jene. So abaya challenging and damnet. Naye chimu challenging and agamba asija chile. Abamani abasazeo. Mudra ya ni gogo supporting Baza Baza aine nyimba ntono nyo. Brody ziri hit. Akoze something I like a show. Kati ate gwe Mudra okuye myayo okuye salawano okuye abantu balinze. Eyo mai buli omu alina time ye mu kintu ekimu. Time mwana mukama bintu bya mukama engalo zino tezeekana waliwo muyimbi yakajja ng'asinga ku yaliwo edda tegera azo bbanga ye akikubye feet mangunyi nezo sinatuukaawo bantu wembawera abantu bangi bafulumiza ne iti kuliko Spice Diana kuliko ne William Babazi yakomyewo natulumiza iti. What do you think about ate nga goli muwandiise? I believe it's about set up things. I believe it's no time for that yet. Although I believe in about album very soon, inshallah. It's about God and what He gives me next. Nayenga. Other thing I'm gonna do single. I have to make my people analyze my music and give them their but everyone has their belief that Black Chaka Gamba.
Wango. Ebintu byangwira waliwo akajja n'otugamba yo singa 1 year later n'otugamba nti oseeing someone. Kati omuntu nga nalyeyo nga ningamba Mudra wange nigeze ng'akyali muto ng'ali single. Yes, I'm talking on behalf of others. No, the engaged. I'm a responsible nigga, man. I love somebody love me. That's the spirit, man. Mwobye kakubire nti tumi yayo. Tebagobye. Naye ekitegeeza tubadde twaddewo ko ka bridge awo ka delay or ka lagging. Someone may call it a lagging thing, but it's been surveillance. Tunulamu kodola, tunulamu collabo for now. But there are many. I've worked with many people, of course. I've only willing to call and collabo, and I've worked with them. Though for now, let me focusing on I'm back. Man, thank you for the platform. No, Kuna masika kuchinawe, kama mafuluma katika gari, kama mutima mnafu nyweze mpale, nyweze mpale, kama mutima mnafu nyweze mpale. Baza baza yanga, baza baza yanga. Wati, baza baza yanga. Katigeza kuzole yate wanji Baza baza yangade Si Baza baza yangade You're welcome to the new system. Don't just come to the old system. My ladies, This one.